Endobeso. Kugenda mu mukaaga tefama ekintu ky'omuziki. Hello. Mukunja. Wanji je baliko nyabo. Kale sebo nawe je baliko. Nze bampita mukunja wangambye nkukubireko. Yes sebo nina obuzibu njagala kunyamba. Ekiki? Nina muwala wange. Yafuna olubuto. Omuvubuka yamufunisa olubuto. Yamulabako omulundi gumu yamondaga. Naye omuwala nga wobimanyi naawe embeera gye tulimu anemeredde. Omuwala njagala bbaawe amutwale. Naye sirina wentandikira nti wano omuvubuka namulabako omulundi gumu siddangamu mulaba omuwala yamondaga nti yagenda omulabira ku lubuto. Naye byensobedde mukunja nsaba kuntaasa enamba eyo gye nakuweereza okubireko omuvubuka tulabe atwale omuwala ng'omuwala nemeredde nange okumuliisa buli omuntu ow'olubuto omumanyi embeera gy'abaamu. Ne maama koolyako kaalyako. Embeera mbi mukunja. Omusajja tasobola kundabirira na mwana wa lubuto ate ng'omwana yina yamuwa olubuto. Okitegeera kati mbadde njagala omuvubuka atwale mukazi we ng'omuwala nemeredde atwale amuwase kuba sigenda asobola kulabirira mwana wa lubuto. Yali wa bbanga ki? Omwana akuze yali mu mwaka gw'ogusembayo. Akuze akuliridde ddala akulidde awo ku lujja afunidde awo ku lujja olubuto kugambye namukunja biswaza. Kakati eno ennamba gye wampadde eyaani? Yeyo omuvubuka eyamuwa olubuto. Bamuyitaani? Omuvubuka Kirumira. Kirumira. Kale. Nayogerako naye? Nayogerako naye omulundi gumu. Ngamba kati bwe mukubire onayogerako naye? Mukunja mbadde nsaba gw'oyogere naye tundire endowooza ye. Kale beerako ku ssimu tovaako. Wanje? Wali sebo? Beerako ku ssimu tovaako. Kale sebo. Maama essimu ogiwulira? Yes sebo. Ebeerako sirike. Hello? Kirumira? Sebo. I'm a police officer and I'm calling from Central Police Station. Yes, officer, obadde ogamba otya sebo? Waliwo kesi gye nnina wano ku desk yange. Yes, sebo. Bakama bange babadde bakutrackinga ebbanga ddene bamanyi wawooli wawootambulira. Yes, sebo officer. Naye nga bagezezzaako bangambye ensooke njogereko naawe ku bigambo by'omuwala gwe wafunyisa olubuto n'omwekwekako. Officer bituuse ne mu poliisi bannange. Kakati tubadde twagala tubikole bulungi olabe nga omwana ono tumuwa obuyambi. Officer nedda kubanga tuuse emikono gya police officer mbadde njagala tukwatagane bulungi. Kubanga kati nange ekiri kisusse kensusseeko sikyalina mirembe mu bulamu bwange bwonna. Ndikutibako n'essimu eza bizinesi essimu neyokuba neŋŋano gikwata neno katandeke gikwata. Anti kakati jangu ekitiibwa kyange kyonna ku kyalo. Ne kakati kuli officer ngenda kubasanga wanzije twabye ekintu kino omulundi gumu. Ate mwabye ekintu omulundi gumu? Ye officer nze mbadde nkolanga kagologoosi amazima ga Katonda mu ggulu. Obadde okolanga kagologoosi? Ye nze banteekawo nga kifaananyi amazima ga Katonda naweebwa emitwalo 50 naye ginfuukidde emmere ze zintabudde mpulira mbikooyi.
emitwalo 5 okukola ki kubeerawo ng'ekifaananyi taata w'omwana ye kennyini ye yamwefunyisiza olubuto bannange nkwegayinda ofiisa ate saagala ompeeyo naye yampa emitwalo 5 nze mbeere omukyalo ngazi yafuusa omwana olubuto Omange nfudde ekitiibwa. Kayenda ensibe byange. Ofisa. Ofisa kaki ekibaddewo? Yabo. Kati wawulirawo omwana olubuto nanze enfudde. Kati ngendizi wano. Tetwategedde. Sasa gengerere. Lanage. Endobeso bwetyo bwewedde live ku stage wali ebuloba Forest Park olunaku lwanga 12 keera sawa 12 emirango gijja kuba gyeguddwa. Family day out. Kale esimu zaffe nzigule taata yagadanga omwana gyebigweredde ng'ettulirye maama amalidde maziga. Mukama wange endobeso jumidde nnyo sirina kirala kyenyongerako. Tolina ky'ogyogerako? Nze Musa Nanki sirina kirala kyenyongerako naye nyumidde nnyo. Kale Moku amoti mwe bale kutuweereza nze Aisha nga ndi waneekazo naye bannaye muku bannaye amawano gali mu nsi kumbe tata w'omwana ye yafunisa olubuto n'ateekawo oli omufukanga ekifaananyi bannange kyewuunyisa kasita ndi omukyala akitegedde omukyala akitegedde naye bannaye bambi akaabye bambi bwe bityo bibeera naye maama si byangu bambi kale muku mwe bale tuweereza tumiddeko omusawo Fati ebuwambo sigadde Aisha ekazo muwe bale nnyo Aisha ali kazo Bitfama ekitabo ky'omuziki mukujja kulamusizaako nnyo. Yesebo Bitfama mukujja kulamusizaako nnyo. Yesebo nze muyanja endalika muziba bwe naye bannange ekiwumenya ku kyennyini naye okuyagala omusajja naye musiru buyabuya wategeera wafunisa muwala wa n'okukwata emitwalo 5 n'ogiwa omukyaliwo ng'omusigire ate n'olema okulabirira omwana. nkugambye naye nsinzibu nnyo taata wootuukira okwegombera omwana akuze gw'olaba bannaye ene endobeso njiweerezaako abantu b'omulugazaawo Namengo njiweereza abantu bawali mu Kiteza abantu b'oku Luyanzi kubanga bannange twetaaga essaala mwebale kutuweereza nze Mayambala ndi wano mu Luwayo Lugazi. Webale nnyo ab'omu Luwayo batulabire wanje ebale tuweereza kale agamba sanaka n'amooti tulikirya mami sonke nate tunaye banayasajja basajja mwe mwakula mutya omwana w'okise akusikirizaamu ennyo kyokka n'obuzaabuza mbu omwana olubuto sirulwo kumbe nga ye mwami yeyeegadanga omwana we naye banaye omukyala gw'olabye ennyo bambi mubeere bulungi. Mukunja mwebale tuweereza ono ani ematuga naye bannange byampuna bannange abasajja lwaki muyina amaddu basajja mmwe
ogusajja bagukwate bagusibe mukunja bannange. Ono ani ematuga mbagala nnyo bannange naye ebintu si birungi ntumiddeko omuyimbi wange Jona Ekita. Nkugambye si birungi n'akamu. Amoti mukunja mwasuze mutya naye ate oyo mwana naye atansobedde oyo mwana omukazi omukulu nga tata kugamba mbukinga naawe oteekawo oyo mwana mukulu yali asobola okugamba naye bannange nze kyetuliko mu Uganda sikitegeera abasajja bakunerwa kimuswaza era kimutuswaza dada nodda ku mwanawo gw'ozadde n'akulanga omulaba mu bakazi bonna mu nsi muno n'ogenda ku mwanawo mwebale kutuweereza wabula bannange agoma wano nze mama Soife mutongo kikatonda ananda nkunja nakachwana Amoti mwasuze mutya bamikwano mugiye baliko batata muswaleko eri abaana bannange omukazi omuyina munju ate nodda ne ku mwana bannange enseera gawa mama mutesika kintu kawo ku Ntebe Road.